Lungujja kye kimu ku bitundu ebiriraanidde ddala ekibuga Kampala, anti okuva e Lungujja okutuuka mu kibuga wakati takisi ekuggyako nnusu lukumi lwokka. Ekitundu kino kirimu zooni eziwerera ddala omuli Makamba, Kosovo ne zooni endala era nga kiri mu division y'e Lubaga. Wabula Lungujja era ng'ebitundu ebirala abatuuze batawaanyizibwa nnyo ekizibu kya kasasiro nga kino kiva ku bantu abamusula buli we basanze naddala ku mabbali g'enguudo n'abavunaanyizibwa mu kumuyoola okulwawo okumunona wadde ng'ebitongole ebyayoboka essisi olukusa okuyoola kasasiro ekimu kirina woofiisi mu kitundu kino. Kasasiro si kye kizibu kyokka wabula n'ekizibu ky'enguudo nakyo kikyabobya b'eno emitwe nga kino kyeyolekera ku nguudo okubeera enfunda ate nga zonna zaawomogoka ebinnya nga kino kiviiriddeko n'ab'ebigere okubula we bayita nga bagenda beekukuutiriza ku bikomera by'abantu olw'ensonga nti ate we bandiyise wonna awomogoka ebinnya nga kiva ku nkuba ne mukoka akulukutira ku sipiidi eya yiriyiri yaleka enguudo zonna nga ziringa ennyanga za walumbe. Kyokka nga wadde bino biri bityo emirimu gitambula kinnawadda mu kitundu kino nga buli muntu ayiiya okulaba ng'afuna ekigulira amagala eddiba. Muno mulimu ab'emirimu omuli ab'obubizinensi obutonotono okuli abasiika capati, ab'emidaala, abatembeeyi, ab'amaduuka, abookya ebyuma, abasaaluuni, abookya enkoko, abalina ebifo ebisanyukirwamu, mobile money, ebisebe by'omupiira ne bizinensi endala nnyingi. Nze Namisaga Goreti akusakidde eggulire lino ku lwa MRI TV.